Kati ono yawasa ono. How are you, baby? Naye bakola embaga yaabwe saabitegeera bulungi. Nkyayina gye nnimba endala. Yaliko empeta naye biki ebyo mwakola saabitegeera bulungi. Kakati ono ye mutabani waabwe. Kati wano ekika kiweddeyo. Wabulayo omukyala wange na mwana. Nga family eweddeyo. Bannange ekyo tusumulula amafuta nga ffe abafumbo. Twala eri. Ofumbo bwammwe sinabutegeera bulungi. Nkale naye nga nkitwala esaala njitwala yo mu linnya erya Yesu Kristo. Saba. Nze ng'omufumbo omukulu mu kika. Nsaba ebyaddala. Saba. Nsumulula amafuta g'obu bwammwe saabutegeera bulungi. Teeka ku kibegabe. Naye okusabira omuntu ng'akaayana. Nsumulula amafuta g'obufumbo. Tuyita omukyala. Embaga yammwe yo yaliwa gwansabira. Katonda tuula mu ggulu. Yes. Teeka ku kibegabe. Kikutuke mu linnya erya Yesu. Amen. Kiwedde. Genda ogule engoye. Ono ye Bryson yali tatwawula katamanyi taata we mutuufu. Ngalowooza yeze taata we. Taata we bwe yava mu America kyatuyamba nnyo. Kati atwawula bulungi. Ye Bryson. Bange bamutuma okuva mu Brian ne Wilson. Kwe kufuna Bryson. Okay. Byebyo.